Bannakampala nabo bakedde kuddayo mu bifo ewalonderwawo okulonda abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu n'enkiiko zaabwe omuli Lord Mayor, bammeeya b'ebibuga ne bakansala. Wano Lord Mayor w'e Kampala nga yazzeemu okuvuganya ku ntebe eno omulundi ogwokuna Ssaalongo Erias Lukwago akaka kakubidde ku Bulwa polling station Mulungujja mu ggombolola ya Rubaga Division ng'abadde awerekeddwako mukyala we. Oluvannyuma lw'okkuba akalulu Lukwago okulaga nti alina okwewaayo okulwanirira eddembe ly'abatuuze b'e Kampala n'okunyweza enfuga y'ebibuga. Kano kalaga nti ke kagenda okubeeramu abalonzi okubeera aba wansi ennyo omuwendo ogwa wansi ennyo gugenda kukola rekodi. Ekigambo Honorable Norbert Mao kye yayogera mu kijjukire kirina kye kitegeeza nnyo ku by'okulonda by'eggwanga. Yagamba nti enkyukakyuka mu Uganda tezijja kuleetebwa kalulu, nti zijja kutwesebwako bo ng'abantu abamatalinga mu ggwanga lino bajja kufunayo ebisenge mbu bo we batuula bateese enkyukakyuka zikolebwa zitya. Ye Ssemateeka akirambika bulungi mu nnyingo esooka ne Ssemateeka yonna nti obuyinza buli eri bantu be basalawo ani alina obbakulembera na butya bwe balina okulemberwa. Empaka wakati wa Lord Mayor n'abatwala ekibuga Kampala mu KCCA okuli Nankulu waayo ne Minisita wa Kampala zeeyolekedde ne mu kulonda kwa leero era Lukwago akyogeddeko bw'ati. Only 37 by 11 out of 479. That tells you the picture of what is happening. Low voter turnout, which of course you can attribute to voter apathy, public despondence, and frustration. Many people are disillusioned with the electoral processes. Ssaalongo Erias Lukwago yasooka alondebwa mu 2011 n'addamu okulonderwa mu 2016 ate n'addamu mu 2021 ekyamufuula omu ku bannabyabufuzi abasinze okumala ebbanga eddene mu kibuga Kampala era amanyi ebizibu by'ekibuga. Akalulu kafundikiddwa ssaawa 10 ez'olweggulo olw'okubala obululu ne kutandika wabula ng'okutwaliza wamu okulonda tekujjumbiddwa. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.